Okusunsula abaagala okukiikirira abantu ab'enkizo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nakwo kukomekkerezeddwa olunaku olwaleero nga kubadde ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda wano mu Kampala. Ebifo eby'enkizo kuliko eky'abavubuka, abakadde, abaliko obulemu n'abakozi. Mu basunsuddwa olwaleero kubaddeko Patrick Mutabwire eyaliko minisita wa gavumenti ez'ebitundu nga kati yeegwanyiza kukiikirira abakadde mu bugwanjuba bw'eggwanga. Wabula ono asanze akaseera akazibu okusunsula bw'aleese emikono egimu ng'ate gyakozeseddwa dda abalala bavuganya nabo. Oluvannyuma asunsuddwa era n'atubulira byatandikirako singa awangula ekifo kino mu kalulu akajja. Emyaka 5 ekendeere tuukebo bw'oweza emyaka 6 weeyongereyo. Waliwo n'ebintu ebirala ebiruba abakadde nga insurance ey'abakadde. Omukadde abeera bulungi bw'aba alina insurance. Naye omulamwa gwange gwakugamba nti obugagga n'obulamu. Ate mu bavubuka mutabani wa Fred Nyanzi Sentamu nga mu kiseera kino yakulira abayizi ku ssettendekero wa Makerere James Churchill Sentamu naye asunsuddwa okuvuganya okukiikirira abavubuka mu Central Region. Declare Sentamu Churchill James duly nominated as candidate to contest for election as regional youth representative in Parliament for Central Region. Associating n'abantu ab'enjawulo abakkiriza mu political parties ez'enjawulo tube n'obuweereza obuteekubira side kubanga abavubuka b'omu Central kye basinga okwetaaga. N'abaagala okukiikirira abakozi mu lukiiko olukulu olw'eggwanga oba Parliament nabo tebalekeddwa mabega. Ba investors tubeetaaga nnyo mu ggwanga naye ate omukozi yasinga okusasula omusolo mu Uganda yaffe eno. Bwe tukoledde emboozi eno ng'abantu abasoba mu 58 be basunsuddwa okuvuganya ku bifo eby'enkizo. Lwaleero eziweredde saa 10 nga tugasseeko bakandidates abalala 7 nekireeta omuwendo gwaffe okubeera nga abakasunsulwamu bali 26 okuvuganya ku kifo kino ekya workers representatives. Ebifo bibeera 5 ebijjuzibwa. Then ku bavubuka omwendo gwabwe eziweredde saawa 10 nga bali 23. Bwe watabaawo kikyuka ekiddirira kujja kuba kutandika kunoonya buwagizi okuva mu balonzi. Winnie Tessa Nakayinja agaffe yo ku Spark TV.